Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency olunaku olwaleero yeesitudde bulambalamba n'agenda mu Lubiri lwa Ssabasajja Kabaka era ng'ono abadde atutte ekirabo kya Christmas ng'amwagaliza amazaalibwa g'omulokozi amalungi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine y'oyo ng'agenda ewa nnyinimu mu maaso moogi okutwalayo ekirabo kya Christmas. Yogayoga Ayi Ssabasajja Omukama okukukuuma n'akutuusiza ate ne ku Christmas eno ey'omwaka 2023. Bannange Ssabasajja Kabaka abadde ayisa mu kusoomoozebwa okw'enjawulo ne twebaza Katonda olw'obulamu bwe okumusobozesa okubaawo ate era n'okumukuuma okw'enjawulo. Ssabasajja Mukama kwamusobozesezza tusaa kubuusa maaso. Tumwebaza nnyo Katonda nnyini ggulu okuba nga tukumidde Ssabasajja Kabaka. Weewaawo okusomooza kubaddewo bingi bikoleddwa, bingi byogedde, bangi baagadde omumalamu amaanyi n'amusigazza nga mugumu era nga w'amaanyi. So kino kituwa amaanyi, kituwa ettendo era kituwa ekitiibwa, kitulaga nti waliwo siteepu gye tugenda ey'amaanyi ate ey'enjawulo. Ssabasajja Kabaka eyasooka okusindika Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekirabo era n'ebbaluwa emugamba nti nno amwagaliza amakweya emuwishingira amazaalibwa amalungi, wabula ne His Excellency agambye nedda tekigenda kuba just bwekityo, n'agamba kakiteekemu engatto ate agende ewa Ssabasajja Kabaka amuwe ekirabo mu buntu nga ye omuntu. Tweyanza nnyo His Excellency the Elected President of Uganda naawe okusuulayo omwoyo n'omutima ogwo omugabi, emmeeme egabagaba y'emmeeme efunaafuna. Baganda bange kyenyinza okubagamba naye ng'ate era tuli basiimu nti tulina pulezidenti omulungi afaayo, akola ebirungi era akola ebitugattako okulaba nga tukyusa eggwanga lino. Oyo pulezidenti w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kyagulanyi Ssentamu Robert y'ow'amaanyi ate era ly'essuubi ly'Abannayuganda era buli omu gw'atunuulidde okulaba nga tununula eggwanga lyaffe lino. So tusiimye nnyo His Excellency n'obubaka obulungi bwe weetikkidde maaso moogi era bw'omutwalire. Tusuubira nti Ssabasajja Kabaka obubaka buno agenda mu busiima era agenda mu bulisiivinga n'omutima gumu era n'omutima omulungi. The Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency atwalidde Ssabasajja Kabaka ekirabo ky'amazaalibwa. Tiyogayoga Ssabasajja okutuuka ku mazaalibwa g'omulokozi Yesu Kristo ate era n'olunaku olwale omwaka guno. Bannange tebiba byangu kusomooza kubaddewo naye Ssabasajja asigadde tusigale nga tukyayimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, oba tukyusemu tutandike kuyimba nti ekitiibwa era paka ng'ebyakugendako tosobodde kubizza. Kakati olunaku olwaleero buli we tuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, nti naffe abaliwo tusigale nga tukikuuma nnyo, kituteeka ffe ng'Abaganda mu comfort zone ne twerabira nti ebyaffe babitwala, kubanga ekitiibwa kya Buganda kiri mu nsalo zaayo. Ekitiibwa kya Buganda kiri mu bantu baayo. Ekitiibwa kya Buganda tekirabikira mu mwana Muganda kufukamira ng'alina gw'asanze n'amubuuza, si kye kyatukola. Ekitiibwa kya Buganda tekyolekera mu kawoowo mu njogera. Ekitiibwa kya Buganda kyeyolekera mu bugazi bw'ensalo zaffe, kyeyolekera mu kulwana kw'abajjajja baffe abaatusookawo, kyeyolekera mu bantu ba Buganda. Olunaku olwaleero ettaka ly'Abaganda bonna bali basenzeeko, era bwe weetegereza ebyapa ebiri mu Buganda olunaku olwaleero, bw'obiteeka ku minzaani Abaganda ababirina n'ab'ebbali ababirina, ogenda kwesanga ng'Abaganda batono nnyo abalina ebyapa mu Buganda oba abakyalina ettaka mu Buganda, wabula ng'abagwira be balina ettaka eringi mu Buganda n'okusinga Abaganda. Okuva lwe nakugambye nti ekitiibwa kya Buganda kyagiri mu nsalo zaayo n'abantu baayo. Buganda ne bw'enaasigala ku maapu nga bagamba nti yeesinga obugazi, naye ng'abantu baayo
be balinamu omugabo omutono gy'onaakoma okuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda ogenda kuba okwenya Buganda, ogenda kuba towaana Buganda, ogenda kuba oteeka buteesi Baganda mu comfort zone. Tusigale nga tuli bakkakkamu nnyo, tusigale nga tuli contented nnyo, naye ng'ekituufu kiri nti ate ffe tuli obubi ennyo okusinga, kubanga ffe ab'omulembe guno Abaganda ekitiibwa kya Buganda twogerako kyogere, tuyimbako kiyimbe, naye tetukoze kisoboka okukikuuma n'okukyongerayo okusingako wali bajjajja baffe we baakireka. So nga bwe weetegereza ffe tubadde n'omulimu omwangu, kubanga omulimu gwaffe ng'Abaganda b'ennaku zino gubadde gwa kukuuma nsalo za Buganda, gubadde gwa kukuuma bintu bya Buganda, gubadde gwa kukuuma bantu ba Buganda. Kyokka nga bajjajjaffe abaatusookawo omulimu gwabwe balina emirimu ebiri: okugaziya Buganda n'okukuuma awo we baamaze okuwamba. Naye gwe alina omulimu gumu gwa kukuuma nsalo za Buganda nga tolina na kwongerako, olina kukuuma ekyo bajjajjabo kye baakulekera. Wallahi gukyakulemeredde era gukulemeredde, wabula ate gwe akozesebwa okusaanyaawo ensalo za Buganda n'abantu ba Buganda, kubanga ettaka lyonna eritwaliddwa ku Baganda olunaku olwaleero ogenda kwesanga ng'Abaganda tucontributinze ebitundu 80 ku buli 100 okusaanyaawo Obuganda. Kubanga ebiseera ebisinga Kaabe Museveni ng'anaatwala ekintu ky'Omuganda, bw'aba asazeewo okukitwala ng'akiguze buguzi, ayita mu Muganda, genda ogule ku ekyo yeekolera okindeetere, then nze nkyusizeeno ebyapa bagende okubuuka ng'Omunyarwanda yaguze. Kyokka ate era ebyeddembe we bigaana nga byetaagisaamu amaanyi g'emmundu, era akozesa Muganda okukubega asobole okukutuukako nti kati ali wano mujje mu mukuba amasasi. Oye Muganda ayimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Kyokka ng'ate yabadde omusaale ennyo mu kukisaanyaawo. Omwaka 1939 Reverend Polycarp Kakoza yawandiika ekitiibwa kya Buganda, naye mu luyimba lwonna mu layini ezirulimu yalondamu kavaasa akagamba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Era oluyimba ne lutuumibwa ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kikuumwa na nsalo zaayo, kikuumwa n'abantu baayo, naye gwe ayimba ekitiibwa kya Buganda ku bibiri ebyo okuumyeko ki? Oba osaanyizaawo bisaanye? Nkugambye gwe omulimu gwe gwali badde gwa kukuuma bukuumi, olina omulimu gumu. Kyokka nga bajjajjaffe abaatusookawo baalinanga emirimu ebiri: okukuuma kye bamaze okunyagulula n'okugaziya Buganda esobole okugaziwa. Mu bufunze baalina abalwanyi abatambaala oba ba strikers ne ba defenders. Ku mulembe guno gwe wali badde defender, naye n'obwa defender bukyakulemya okukola. So nga bajjajja baffe balwanyisanga muli na ngabo. Ku mulembe guno muyina buli ekibasobozesa okukuuma Obuganda, naye muba temubugaziyiza ne mukuuma ekyo bajjajjaffe kye baatulekera, naye nakyo kibalemeredde. Wabula muli mu comfort zone. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. No, gye tunaakoma nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Ekitiibwa kya Buganda kituufu kyava dda, naye kiina we kyakoma ku generation eno eyaffe. Wallahi ya Mungu ffe nga tulemeddwa kyongerayo oba n'okukikuuma nga Polycarp Kakoza bwe yatugamba. Kuba yatugamba nti abazira ennyo abaatusooka baalwana nnyo entalo, kakati naffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaafiirira ensi yaffe. Teyatutuma kulwana ntalo ze baalwana ez'okugaziya Buganda, naye bw'agamba nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaafiiririra ensi yaffe,
yali ategeeza nti buli lwobogezaako okutunda oba olwagala okukolagana n'omuntu ayagala okufunza Buganda nkwegayiridde jjukira nnyo bajjajja baffe abaalwana okugaziya Buganda. Bati olwaleero twetadde mu comfort zone. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Abaganda ffe tusinga obunene mu East Africa. Abaganda ffe tribe eyogera ne bawulira. Mukwano wasigaza linnya ng'essaawa ya Queen. Ate yo comfort zone gye weetaddemu kyova olaba omusajja ali mu kunafuya. Omusajja Museveni bwe yajja yasooka n'akimanya nti Omuganda ayagala bitiibwa. Kampitire mu bitiibwa by'ayagala aligenda okujjukira ng'ebitiibwa gy'alina oba engule gy'alina nga byoya byanswa. Lwaki nnandazze ekiswa empologoma ekiswa namunswa mwe yeegeka oluba ekyekireka bbanda baagala kisaanyaawo. Nkiddamu Olubiri Ssaabasajja Kabaka mwasula olw'ekireka bbanda olutudde ku buloko 232 poloti 1 baagala ddusendawo mbu lulimu enkaayana. Naye singa Kamunye ajja n'asomba obukoko obuto gwe n'osalawo obutaboggolera Kamunye eyo obukoko obuto egenda bufunamu amaanyi ejje ekimenesa eggwanga. Abaganda twasirika nnyo. Abaganda twekkiriranya nnyo. Ettaka ly'Abaganda baalitwala abaana ba Buganda ne babulwako bwe basula. Ebyapa ebisinga mu Buganda tebikyali mu mannya g'abaana ba Buganda. Ekizibu ekyo bwe mwakirengera ng'obwakabaka bwange obw'emmengo w'ekitiibwa Katikkiro mwakinogera ddagala ki? Kubanga Buganda amaanyi gaayo nkugambye gagiri mu nsalo zaayo. Era ng'oyagala okukwata Buganda ewaluma tandika okufuuza ensalo zaayo. Bw'oba ojjukiramu waliwo amasaza abiri erimu linvudde mu mutwe. Twalina erya Kigangayizi n'erya wa Dr. Apollo Milton Obote ge yakwata n'agaddiza Abanyolo mu mwaka gwa 1966 kubanga abo Abaganda baali baagawamba ku Bunyolo. Amasaza ago twagatuuma amasaza ga Buganda agazaawa. Naye w'ekitiibwa Katikkiro tukyatunuulidde amasaza ga Buganda agazaawa. Naye essaawa eno gali maali matono nnyo wadde nga gagenda lumu kizindo. Kuba twamanya nti gagenze tubadde n'amasaza 20 kasa tusigaze 18. Naye okimanyi nti olwaleero si masaza ga Buganda ge gazaawa kati Buganda ye yazaawa. Bwe kibanga nti baakuggyako amasaza 2 gokka n'olumwa nnyo n'olaba ng'ojogeddwa nnyo, but today Buganda yonna bagitutte. Luli galiwo oba gayita masaza ga Buganda agazaawa ogenda kutuuka ekiseera ng'eno giyita Buganda yazaawa naye nga kiva ku ki? Obwaluleba obwangalo bunani nti bwe tuggulawo olukiiko lwa Buganda oba bwe muggulawo olukiiko lwa Buganda ne mukuluggala muyimba ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Naye nga mmwe abatuddeawo mu kanso oba mu kabineeti y'emmengo mukoze ekisoboka okukuuma ekitiibwa kya Buganda. Abaana ba leero katulwane okukuza Buganda, mukoze ekisoboka okukuza Buganda oba erimu kudda wansi. Abaana ba leero tujjukire nnyo bajjajja baffe abaafiirira ensi yaffe. Mukakasa mujjukidde Bassekabaka Kimera, Bassekabaka Kalema, ba Kintu n'abalala abagaziya Obuganda mubajjukidde oba mmwe mwalufuula bufuuzi ng'oluyimba nga bw'olaba nti Uganda is the land of freedom. Naye nga Museveni asobola okusituka nga bakubye oluyimba lw'eggwanga nti Uganda is the land of freedom naye nga yakava okusanjaga omwana w'omuntu wali. Kakati nammwe mutuula mu nkiiko okuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga naye ng'ate ekyamazima temukoze kisoboka kukikuuma. Abaana ba Buganda bwe bajja nga bagobwa ku mataka Owekitiibwa Katikkiro bw'okwata akazindalo n'oyogera ku bimuli eby'essente MC Cats be yawadde omwana we n'olaba ng'eyo ye point enkulu oba kye kizibu mu Buganda.
Nagambye Obwakabaka bwa Buganda ekibufuula obw'amaanyi si bantu kufukamira nga babuuza abantu, si bantu kulaga mpisa, si bantu kwogeza ggonjebwa. Obwakabaka bwa Buganda amaanyi gaabo ga buli mu ttaka n'abantu bantu baabo. Abaana ba Buganda baddukidde ku byeyo, abamu baddira mu ssanduuko babajjamu ebitundu byabwe ebyekyama balwaboogo babatundayo dda. Abaana ba Buganda baasoma naye tebalina mirimu. Abaana ba Buganda babakuba obutayimbwa ne babatwalako pikipiki naye nga piki gye bamututteko yagitundira kibanja. Oweekitiibwa Katikkiro Obwakabaka bwa Buganda ebujjako gye tuli butukubiriza nti Abaganda temwetundangako ettaka, kubanga ettaka yenga beetukuuma, which is good and which is true. Radio ya Buganda yemu enkya n'osangako akalango Jomai Property Consultants tugula ettaka era tulitunda lerere. Kakati nze nganze yeekolera itongwa, ndi musajja musiraamu, sinywa mwenge era sigukkiririzaamu, era singa ompeereza akalango kuba ntera okukwata nga mutabani wange Amaalu atudde wali nti Buganda Komputwa simanya Nairo Space oba omwebika by'omwenge birala byagala kulanga naawe. Nze akubiriza omwana obutanywa mwenge ate nga bwampulira nga ndi kodinga ndi mukulanga bulango bwa mwenge, olwo mbeera mu motivate nze ntya, mbeera musiigidde kifaananyi ki kino ekintu nkiddinganya emirundi mingi. Oweekitiibwa Katikkiro okutukubirizanga nti Abaganda temwetundako ttaka, kyokka ate nga ku radio ya Buganda ne ku TV ya Buganda abateekamu ssente be ba Jomai Property Consultants, be ba Sema Properties. Oba tolina ky'oŋŋamba kubanga Kiganda bw'aba abuulirira enjiri mu kkanisa ye nti bannange tetulina kunywa mwenge, omulokole tanywa mwenge, ate enkya omulokole gwasabisa aba ali ku radio n'awulira ku radio ya Kiganda ya Kingdom FM nga kuliko akalango ka Nairo Breweries, nga kuliko akalango ka Ekilabo, nga kuliko akalango ka Buganda Kombuchwa, nga kuliko akalango simanya ka Kyalenga. Aba akontanye ne byabuulirira. CBS muyinza okugamba nti kiri kitongole kya njawulo, si kya Katikkiro, yeba ekola ssente naye ate ya Buganda, era erina okunoonyanga ekigambo kya Katikkiro oba ekya Ssaabasajja Kabaka kyeyogedde ku ky'okutunda ettaka. Webale nnyo omuganda waffe yeekolera itungwa kibadde kya Sanyu Gyerer, gubadde mukwano mungi. Tukuume ennono lyaffe, tukuume ebyobuwangwa byaffe, wano ewali amaanyi gaffe, wewali eddembe lyaffe, ate era wewali ekitiibwa kyaffe. Tetukkiriza balabe baffe kutambula na byaffe nga tumanyi tulina bye tusobola okukwataganira ne tulwana okulaba nga tutereeza ekitiibwa ky'eggwanga. Tubeere bagumu baganda baffe Bannayuganda, ate tuyimukiremu naddala ku byaffe ebya Buganda wano, tulabe nga tubirwanirira, tulabe nga tusobola okukola buli kimu ekisoboka tutereeza ebyo byonna Museveni byasanyizaawo, Museveni byabbye era ne Museveni byayagadde okugyawo. Museveni atuleme kuggyako ekitiibwa kyaffe, tumanye nti tulina obuwangwa bwaffe mwe tusibuka, ate era ffe nga bannansi ffe abalina okubukuuma. Tetuwa Museveni kyansi wadde n'omulundi n'ogumu, tetumukkiriza tuzannyirako olw'okuba ye alina ebigendererwa bye ye ng'omuntu ebitali bigendererwa bya Bannayuganda. So mikwano gyange Bannayuganda, tusigale nga tuli bagumu ate nga tuli balwanyi. Kino kyokka ekigenda okumalamu yoseeri amaanyi, kubanga Bannayuganda twevuddeyo ne tugamba nedda kati tuli bagumu nnyo era ne tugamba ekimala kimala, ne tulwanirira eggwanga lyaffe, ne tulwanirira ensi yaffe eno Uganda okulaba nga etereera n'okuzza ekitiibwa kyakyo. His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'atukulembeddemu, tumanyi nti wali kigenda gaana era tusuubira nti tugenda kuba bawanguzi. Uganda eyawamu ye Uganda etambula, era Uganda eyawamu ye Uganda Bannayuganda gye tulingi. So baganda baffe, mikwano gyaffe, tutambule nga tutambula n'okumanya okutwala mu maaso, ate era tutambule nga tumanyi nti nno Uganda eno yakununulwa. Museveni ayagadde kukola ki oba ayagadde kukola ki? Tusigale nga tuli bagumu, kuba tumanyi tulina eggwanga ery'okulwanirira.